kumenya kola ki Ssenga Ssebanga wanjisebo ekyatuse ku mwalo ono tulabe nga kubiddwa bawala banne omulembe guno bakyabana abasajja era ekyo nkivumirira nnyo ng'ekikolwa ekyokutwalira amateeka mu ngalo era abawala abo bato buto neffe abaludde ku nsi tulina bye tetukyakola amateeka gatutereeza obeera oyagala okukikola naye neweekomako kubanga amateeka gatukola ki omuntu takubwa ekirala nga tonnaba kukola kintu sooka weefumiitirize singa gwe wennyini oli muwala singa gwe abadde mu ngatto z'omuwala oyo singa gwe gwe basanze ekirala naawe oyina baganda bo abamu tuli bazadde oyina omwana w'omuwala nosanga nga bamukoze ekikolwa bwe kityo owulira otya nga tonnaba kukola kintu sooka weefumiitirize singa abadde sisitawo singa abadde mwana wa muganda wo singa abadde kazini wo singa abadde mwana wo ddala gwosobola omuyisa bwotyo bamutulugunyizza ekyo kibi nnyo kikola kya butujju era ffe wano muya mbadde ndudde biraba era mbiraba abazadde bano abamu abatulugunya abaana neera gavumenti ya wano njebaza ebadde bwemanya omuntu ng'oyo n'akolebwako era abantu abo njagala bakolebweko ize ebyo bibeerawo abantu bonna musobola okwagala omusajja kati kankubuuza ekibuuzo omuwala oyo yeyeekwana bali bakomplaininga mbu yayagala gaayi waabwe yabayitamu akenda naye tugamba omuwala oyo yeyeekwana kwaga y'omukyala takwana kati omulenzi ono yaleeta akavuyo yali mu kucanga abaki abawala bakuba eggaayi waabwe kubanga yabakwana bo bennyininyini bebeekwana nga nabo bwe babakwana noono bamukola ki ate abaana abawala babeere feya bw'oba oyina bbaawo oba boyfriend wo totwalayo bawala fe abasajja tuli masannyalaze fe abasajja tulinga muzigo bw'oguliranyiza bwoti essigiri wegukola ki wegusaanuukira fe abasajja tulinga kuuka bw'ogitera bwoti mu masannyalaze ng'etandikirawo okukola ki okubuguma kati mmwe abawala mbabuulira bw'obanga oyina omuntu gw'oyagala oba bbaawo tomuliranya bawala oba boyfriend wo tomutwalira bawala bo bennyini bakola ensobi omusajja akuyisa okutwalako out ate okubidde banno 8 abamu bakusinga ne figa abamu bakusinga obulungi kati fe abasajja kye tukola nteeka ssente wenkola ki wendaba ate bamuze mulidde emitwalo gyange ameka muli abantu 5 kati nze mba nnunula ssente zange kansooke bano banno naawe mmale nkole ki nkukoleko because wayagadde mwenna muli ono alya n'ono alya yemmere ekola ki so kati bannanga abaana abawala abo kye baakoze kibi nnyo ekyokutulugunya muwala munnaabwe singa bwetu bwe twali tutwalira amateeka mu ngalo singa Uganda tetuliyo kuba teri muntu atuukiridde kati nze ndi mulokole ne nange erogera okulaba nga ndi mu kavuyo kyovola tubeera twenenya mu kyaki ate era ne Mukama asonyiwa ate ba Mukama asonyiwa omuntu assa omuntu ate nze yayenze jasinga nabadde neesanyusa simuwagira wabula ebyo bya bulijjo biri nomo naawe okikola Yesu yagamba atakikola kakwate ejjinja akole ki alimukube weyagala kuŋŋamba gwe ali ku kamera naawe ambuuza ebibuuzo gwe tokikolanga kekyo abo kye baakoze naye handling wekiba kibaddewo kale kikutuuseeko okikwasaganyizza otya okulaba nga ofuna solution si yakukuba munno kumusika nviiri kumuyira mazzi kumwambula mumuswaziza mumuwemu ddala z'amabeere oyo ka vidiyo ke bwali kalaba nga akuza afuusa omuntu w'obuvunaanyizibwa kayinza n'omumisa omulimo fe abasaba emirimu abaana bo bali kalaba baligamba batya nti oye maama waffe munnammwe muba mumukozesezza bakiyita kutokyalinga mumutokyalinze mumulumiza ate ekyo ekintu tekigenda kuvaawo kati yali mu kutweninga ku social media ebintu ebyo birivaayo biti ebigenda maaso abamu bagamba nti omuwala maama we bwabadde ku posi bagaye nti omuwala yagaye muto naye abantu bali mu kwogera ebigambo ebyenjawulo nti omuwala mukulu kiba omuwala ng'odde musego abazadde oza bayinza kukwala omukazi yenna akulira ku myaka 8 muwala muto nga gw'omuzaala kubanga omwana takula mu maaso g'abakadde be naye kati ffe bassebanga abaludde mu mbeera y'okuyiriba nagayinza mba sinaba kukola kintu soka kwefumiitiriza omwana omuwala akulira ku myaka 8 kabyazza ati omukono emabega
okuza omukono emabega gwe tokimanyi omwana omuwala kwegenda mu nsonga era watambulira bwati nasala ekkubo adda na lubuto ajja ayine tuli amugema. So nkugamba ki nti gwe muwoza muto yabadde mukulu olw'ensonga oyo omuwala agenda mu nsonga. Nze Kyembala nga nze Ssebbanga ow'e Masaka era nange mulina ow'ekkumi n'emeka ow'ekkumi era mubuulirira kati ng'omukyala ng'omwana omuwala simubuulirira ng'omwana ow'omwana yono mumba ayina 6 era naye nkimanyi nti oyo muki muto nono kabi yaweza emyaka 18 myaka 9 10 11 12 13 14 15 16 paka 18 naye okuva ku myaka 8 omwana omuwala oyina omuteekateeka ng'omukyala oba omwana omuwala ajja okuba ow'amaanyi mu ggwanga. Tubeere feya si muto mu bakadde be naye ffe eno mu Bassebbanga nange n'obwomumpa akapiira nkamusambisa mutwale Namboole bwenteeba guno bwenywa guno bwenteeba guno bwenywa guno kati oba okyanjagazaaki muto ku ggwe oba ku gavumenti batuyita mpiiso teyeesigamwa era tulina n'olugero lumonde omuto akulira ku muggo. Ekyo kibeerawo lwakuba nti ekizibu wekigwawo buli omu ayogera kyayagala abantu bakyamuka abaana abawala bakula ne bannaabwe. Oba nkikunnyonnyola nti okitegeere nti bwe tuba tukula mu bulamu obwa bulijjo buli omu ayina enkula gy'akola ki maama ono abamu emirimu gibawamba era akalowoozo kagenda eri abazadde temulekerera nnyo baana olw'okuba olina bizinensi ate nga sente z'okola ate z'oleeta eno mu baana kitegeeza sente zo zino ezikumenya muba tosobodde kuteekateeka bulungi baana omenyekera buki. So nze ekyokubeera nti omwana yabadde ne bawala banne sikiinaako buzibu olw'ensonga buli omu alina enkula gye. Nze saakula na bazadde bange siriiwo ojja kuŋŋa nti omuntu akulidde mu maama ne taata ye mwana ffe ate mmwe abataakuze na bazadde baffe ffe ba mugaso mu ggwanga. Naye ekikulu kya byonna yabadde ne banne era banne be bamutuusizzaako obulabe. Ekirala eyo embeera eyabaddewo ya bulijjo nagambye nti buli wolaba ekintu ekigudde olaba nti ebigambo biba bingi ekyo kyeyakoze naffe bulijjo tukikola ki tukikola oyagala ono omuwala n'oli n'omukola ki n'omwagala gwe ogenda weebuulirira oba n'okukula fena tukuze bukuzi ne bw'otugamba emize gye twakola mu buto ne tugijjukira twesekerera teri atabba kunva. Naawe pasita ali eyo naawe sheeka ali eyo mpozi okujjako bafaaza be bakulanga babateeseteese naye nze bemanyi bamasheeke nyina mikwano gyange nyina bapasita mikwano gyange nyina bapoosho oba baani bonna baali mikwano gyange mbalina nange nga Ssebbanga benkuze nabo emize twagenda tugivaako buvi ne twetukula emigugu ne tugiwummuza wali. Naye gwe bw'oŋŋamba nti abaana abawala babadde 5 kya bulijjo abaana abawala babeera mu kazigo bameka 5 akula n'ategeera ensoba yeezudde yavaawo n'atandika obuki obulamu era n'alaba nti kino kitwakola kyali kibi naye nga tosobola kusalira muntu musango bulwaki teyabadde n'abazadde be ate babadde bawala bana mu nnyumba emu kyekisoose. Naffe bannyinaffe bwe batyo bwe bakuze bawala baffe bwe batyo bwe bakuze baganda baffe bwe batyo bakuze naye ekikulu muvudde mwani mweyo embeera era ebyo ebibyo byesonyiye tewali kirala. Tukula bukuzi omuntu yenna n'olaba gino emize gye tukola oba tonnaba kuyiga oba tonnaba kutegeera omuntu takula bukuzi. Omuntu ensi yegenda ekukuza kati kagambe gwe mbuziza ekibuuzo waliwo atayendangako atakyanganga ku bakazi mpozi nga gwe toli musajja toli munnomo tebakuzaala naye oba naawe otumbiza saawundi nga ku makya bwokera nti bazadde baffe baba batukuza omwana omulenzi bwakeera ku makya bw'oba onoomulaba nti mulamu akola bulungi kaba kakoze eki kati oba olina okufuka omusulo ne guyiika sayidi eri ne bw'oba ofuka wano wansi mu bigere ebyo bagamba omwana si muki era bakutwalirawo wajjajja mukyala n'abakunoonyeza eddagala n'otereera. Naye omusajja yenna nga baakuzaala oli mu nnomo mu Luganda olina amaanyi g'ekisajja era nga weegomba era ng'otegeera kubanga bino ebyokwegomba kuba kutegeera ekyo ffenna tukikola nange nakikola naawe n'oli naawe atanaba kikola ojja kikola tonnaba kutegeera butegeezi kyakukola. Tweddeko kyate oyo aba musajja gw'ogamba okweddako nsobi ki eri awo tetuuzaale
mubeere feya gwagala kunga mu family yawamwe temuyinayo baana bali omusajja alina ayitibwa omusajja kibula omusajja tebamubalira baana ate omusajja asajja laata ate ekikufuula omusajja byebyo kulimba kutetenkanya kubeera muyiiya kumanya ensonga ezo akali amaggwa ez'engero zaffe akali amaggwa ke kagamanya enkyusa ngero z'abasajja so kati mu ekyo nze nsamalayizinga nga mbagamba abaana abawala abo abakoze ekikolo ekyo amateeka gabakoleko n'amateeka gaba disciplining baba badde bato tebalina bakutegeera so babaweeyo ekiseera babasibeyo ba myezi 3 oba tubasalira emiggo nabo tubakube ng'enseera ate poliisi nayagalanga nnyo omusajja oba Idi Amini oba nenjagala n'omusajja gwe bayita Magufuli. President Museveni oli musajja mulungi nnyo otufuze bulungi era tukwebaza ne waliwo ebintu taata byobulamu okutowa order ng'omukulembeze nga bw'obadde otukola mu covid n'ogamba enkya temujja kukola mugenze mu kalantiini. Nze njagala nnyo President Museveni oveeyo ku bantu abakoze egyo emisango ffenna nga ogusala kubanga ogwo omusango buli omu agukola ki teguliko gamba nti babatwale mu kooti babatwale eruddawa bakubye munnaabwe nga tukola ki obujulizi tubuyina nga bwe bakubye munnaabwe ng'ensi eraba naffe tubasalira emiggo nti 10 tubagalamize wali ng'ensi ekola ki tubakalakate anti wulira tubakalakate n'omulala alabire ku ekyo tajja kukola ki njagala abo abasajja abali enguzi basajja bo tubategedde baalidde sente z'emyoga baalidde simanyi sente zaki sente zakyawo ze NSSF development model sente omuntu omu muwadde minister sente aziridde oba za ddagala ly'emulago oba zibadde zaki sente z'abakateyamba muleete omusajja oyo nga tumutegedde tumusalire wali nga Idi Amini bwe yakola bwe kubanga mukuba ssasi mukama limulye abatojja kuddamu kulaba bantu wano balyanguzi aba bakola ebisango sange ebitaliimu mulamwa ng'okuba munno n'omutulugunya bamukubira awo emiggo naye tumusalire emiggo 10 nga gyakwatayo tetugibala tuwalekita kudda ku muntu abo abantu abatulugunya abaana ozadde omwana omutulugunyiza omwokeza embugo nalabako omwana omuwala nga step mazawe amwokeza ebitundu by'ekyama embugovu omukyala ngoyo naye mumuleete tukwate ekidomola tumutonyeze obulumi bwe yayisaamu munne ensi yonna emanya because mulaba abantu bakoze ebintu wano olw'ensonga tubabiibiitirira ogera n'olaba omuntu eyakola omusango ng'ogwo kati abo abakoze ekyo ennaku 2 ogenda bayitako nga batambula balya butaala kyekituluma ffe nga bannansi ate ng'omusango twagulabira ddala omuntu abbye obululu abbye munaakalulu tegedde wakabbye tadda ate lwakyaddamu neyeetaba mu kalulu oba mukulembeze oba ani ffe tetuli oba wa waggulu ne wano eby'e Uganda bagamba oyo ali above level temwogeddeeko ku buvune bwe nnina mwe mwogera byammwe birala ate mujja yani tetulina budde tugenda nansana biyawola mutulekeemu anti kati eno ye climax bagamba asiga sera akungula ki sere eyasiga ebijanjala akungula biki naye tetuyinza musalira musango nze naye mbabuulire lwabamwe mulwawo okumanya nze ngamba mukama yalina osala omusango gwe omwana w'omuntu tosala muki musango omwana oyo abadde abikola ogenda ku mabiiki ogenda mu bifo byonna obuvidiyo bwe baleese si bugaana butuufu naye abadde tamanyi kyakola kati olwaleero ayize kati kino ekyamutuuseeko oyo omwana ayinza obutaddamu kubeeramu eyo embeera alokose kati nze kyeggamba gwe tomusalira musango tugambe nti kati afunye omukisa oluusi yandibadde afuna ekizibu ekisingako awo oluusi bandibadde bamukwata ne bamusiiga siriimu oluusi abadde ajja gwa ku accident nga batamidde oluusi abadde ajja gwa eyo mu mazzi gye badde babeera ku mabiiki naye kino mukama kyaleese gwe olabanga ekinene naye ate mu maaso ga mukama kiki kitono abadde ayagala mutereeza mu layini afune ekkuba eki eggolokofu nze ansa yange eri bweti kati oyo omwana ffe tetumusalira musango wabula kati famire ye mumufunye mu ngalo 5 ng'afunye ekyokuyiga eryo bayite essomo ebbereberye bw'anaddamu n'akikola awo ye musobya naye nsuubira kati oyo ategedde naffe bwe twali ffe Bassebanga twali benzi twali badigize twali boonoonyi ba ssente ensi neetukuba kati tukola ne tuzitereka tulina n'akawunti abaana tubaweerera ssente banze bamalaya be balyanga ssente zange ne kati nnyina abaana bange be balyaki because nakulanga bamalaya tebasiima ate bwe mpa omwana wange akola ki
ebera bina tugenda tuyigira omwo magezi mpola oyo yayize tugende 15 nakivubo bbulu tunamufuna omukisa gubeerawo Prety oli mwannyinaze oli muganda wange oli munnayuganda wabeerawo omukisa ngenda kunoonya ennamba yo nja kukubirako newe mba kubidde muganda wange ono omukisa gwampadde bebamu abali ku tiimu ey'omulongo 2 essaala nze oyo mwannyinaze akyusiza obulamu bw'abantu bungi mulongo kyakulabirako eri eggwanga nze nagamba abakyala bemmanyi mu Uganda bali abasobola okwogera n'enzire bwenti emabega omulongo 2 essaala wamu ne maama Fiina sibaagala lwakuba nti bakyala wabula bye bakolera eggwanga natukako n'ekiseera nengamba singa gavumenti abantu ng'abyo balabira mu budde nga bakyalina amaanyi nebaako kyekontributinga ku bo nebayambako basindika kubanga balina omutima ogw'ekisa omutima omuzadde omutima ogwagala ensi yaabwe ogwagala bannayuganda bayambye mulongo nosanga nga alina abantu bayambye abalwadde tebaliko mwasirizi bagulidde zibooda bakole batandikiddewo abawadde capital abantu bajjanjabye ne bawona balina obujulizi bantu bangi nnyo nga nange Ssebanga mwendi so Prety nkusaba ennaku z'omwezi nga 14 15 ngenda kukubira nkutwale wali ku nakivubo bbulu mulongo 2 gyali nga 15 wenaba ng'onooba ofunye omukisa nja kutwala togaana omukyalo yagenda kuteekateeka bulungi era tugenda vaawo nga tulina nekye tukoleddeyo ekigenda okukyusa obulamu bwo ekibadde kikuzunza oba abadde capital tugenda mukuwa bw'oba babadde nga kuteekateeka kufuula muwala wavunaanyizibwa tugenda kikola kyonootugamba kyonna tugenda kikukolera osobole okukyusa obulamu ate nkusaba sonyiwa abo abakukoze ekyo balina kye baakuyambye bagamba akola ekibi akwerabiza Katonda naye ate n'akugoba yakuwaaki yakuwa ekkubo toyinza okuba wali wabadde obadde tojja kusobola kusurvivinga ate nga wano kati wooli buno kati olaba Ssebanga tukwogereze president w'abakomedian nandibadde nkwogerako ddi omusajja omusuubuzi w'e Dubai asinga nandibadde nkwogerako ddi eno t-shirt eno gundi gye nnyambadde ssebo yamwannyinaze Spice Diana gikube mu kamera njagala osike wano saagala lugezigezi ono ewa mulongo tugenda kubeerayo misana si bwe guli akawungeezi ffenna tugenda kweyiwa nga bwe tubadde mu show ya mulongo ngenda bakunga oba mubadde n'ebizo oba mubadde nakimanyi abanajjaawo ku nakivubo bbulu mugenda vaawo ng'obulamu bwammwe bonna bukoze eki buteredde essanyu lye tugenda okuva nalyo tukirye wali erugogo cricket oval tuwagire mwannyinaze Spice Diana oyo Spice naye ayimbye ennyimba ennungi atusanyusizza ennyimba ez'omukwano ennyimba ezibuulirira ate era naye ayamba nga mulongo 2 bw'ayamba bano abaana ba Spice bayamba alina ekibiina kya charity ayambye abantu kati nsaba tugende tuwagire Spice erugogo wali cricket oval tugijjuze tuswaze sitaani bino byakulabisa sitaani wereka gamba nti wagidde buwagizi Spice naye oba olabisa sitaani because Spice mwana muwala mukyala omukyala bwakuba lugogo naffe amaanyi tuba tugafunye ng'abakyala nange ndi Ssenga bane mujje olunaava wano nga 15 ku nakivubo bbulu tukirye bukkirizo wa Spice Diana ku mitwalo 2 gyokka ezo nange nziina abaali abanaku kati mukama yatusitula nange nzikola kinziina n'emitwalo 5 n'emmeeza miliyoni 2 obadde ogamba ki mutawana ki ekyakutuuse kati president wa comedy nabadde ngenze performinga nabadde ku Georgina Gardens nasooka nenkola mu Lubiri nenvaayo bulungi ku Sate Fast so nabadde ku Georgina Gardens nga lumu nali ngenda ku stage nga ninnya nyanguwa ekigere ne kislidinga akantu kana kakongovule stage ne katema munda muli eggumba kale teyakatema nti kalimu omusaayi naye eggumba liri lyakyuka lyava mu position so kati baali sibye plaster oyo oba plaster so eggumba lisobola okuddawo likole ki libere mu position yalyo naye ng'okunywera badde balina ddikola bwe batyo ne treatment gyendiko era nebaza abasawo bange ab'emulago abali mu kunzijanjaba musawo Dr. Dirisa tata salamu alaikum ndowooza olaba era nafunyemu olungu banguba wamu ne muganda wange Dr. Kibuuka basangibwa awo mulago mu ddwaliro eri abantu abo abafunye accident
oba abamagumba sebo Dr. Dirisa neyanziza wamu n'omusawo wange era yansindiseeyo gwe bayita musawo Magona oye dokita wange yali ajjanjabira okusaidina ne kati ayina eriri wali ayirugala so mbebaza baganda bange era ndowooza nja kutereera nkomewo nsanyusa abantu bammwe mbebaza mwebale abampagira ndi musuubuzi kati owe Dubai mwebale kumpagira ntwala ebintu e Dubai ebiva e Uganda nga bigenda e Dubai ate n'ebiva e Dubai ebyabasuubuzi nange ebyange nga bikomawo e Uganda era nsaba mumpagire kampani bagiyita Seba Air Cargo bitambulira ku nnyonyi obimpa leero olunaku lugenda okukyanga biri Uganda so mwebale nnyo kunjagala omukama abawe omukisa.